mu ngeri ey'okusaaga omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu atukubye point ngaffe abalokole n'abaweereza ba Mukama. Atukubye point ate nga ntuufu. Sooka olabeka video. Pastor Wilson Bugembe asisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ku concert yemu. Ne bajamingamu ku kayimba kaabwe kali ke baakola. Pastor Bugembe n'amulaga nti munnaye tukwagala oli muganda waffe ate oli muzeeyi Museveni taata waffe. Kati omukulu Musumba Bugembe n'agamba munnaye ffenna tukwagala n'oli tumwagala. Kati Musumba Bugembe n'agamba mwenna tubaagala. Naye sooka olabeka video kano mulimu ensonga. Sooka olabeka video. Olabye point nti mutya kikofiira okusinga bwe mutya Katonda. Amazima gennyini abalokolenze you disappoint me on this issue of politics bannange. Mulaba ebitagenda mu maaso mu Uganda ne musirika in the fear of a man. Nga bwe byeno gikoze nakiro sirinze buke nga we mugamba nti omusajja yabezeza obulokole yazibwa banange eddembe ly'okusinza naye temwerabira n'abasamize basamira naba nabbi b'obulimba beyongedde obungi. Buli omu ayagala otandikawo ekintu ekidiini kya kitandika freedom of worship. Yes, ffe tusinza Katonda waffe naye nga n'abasinza ebirala bangi. Eyo freedom of worship singa yali ffe balinga ffe balokole ffekka awo tuwandigambidde bane omusajja yaleeta obulokole n'abufuula enzikiriza yokka mu Uganda. Awo nandibadde nange ngamba omusajja tebamukwatako. Naye freedom of worship is to everyone, not only us. Era newe kugamba nno kati newe bagamba nti nno freedom of worship evaawo. Si ffeffeka babalwana abasiraamu bajja Rwanda abasamizi bagambe nedda ssebo tokwata ku freedom of worship yaffe. Kitegeera? So that is not the point. Kubanga freedom of worship yajjira bonna eya bonna. Kati kikyengezako bagamba abalokole bannange wetubanga oba ogera Robert Kyagulanyi Ssentamu tolina musango gwokola. Oba wagira Museveni nawe tukuwa ekitiibwa kyo. Naye kyesaagala ekinuma point zange zinuma kwe kulaba ng'abantu abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasitaani ate n'ekirala ne bakitaffe mu Katonda abasumba afa abatusingako n'abalokola abalala okulaba ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda ezitambula bulungi nga kugamba ebitaliimu tebitukwatako kugamba as if you don't have pain. Yeah, that is my issue. Omusajja atukubye ka point mutya kikofiira okusinga bwe mutya Katonda. Tewali asobola kugamba ku musajja kituufu. Teri musumba asobola yimbirira ku magulu ga abiri n'ayogera ebigambo eri omusajja mu maaso bwe benkanya levels mu bamanyi be abagenda mu State House n'omugamba muzeeyi ABCDE ne bigenda ku records nti abalokole abasumba baabwe bagambye nti ensonga eno neno babitegeeza muzeeyi Museveni. Amina. Ensonga ezagenda mu maaso bulungi mu ggwanga tuzoogereko ng'abalokole kubanga ffe kitangala ky'ensi. Ebigenzo obulungi yes well and good naye ate n'ebitagenzo bitu byogereko n'ebigenda obubi mu maaso kuba weebiri bingi. For God and my country I support Robert Kyagulanyi Ssentamu for the presidency. Ate n'ekirala twetaaga kyenyi mu Uganda emyaka ana mingi. We need another president. Omukulembeze w'emyaka 8 tasobola kubeera nga yalina programu tasobola kubanga yalina future y'ensi ekyaliwo emyaka gyonna. We need a fresh president.